za omuyinza wa byonna eyatubumba okuviira ddala mu mbuto mu butaliiwo ne tutuuka mu buliwo atukuumye okutuusa kaakano. Tumwebaza olw'ebirungi byeyateekateeka mu ngendo zaffe, ate era ne tumwebaza n'olw'okusoomooza kwe yatuwa okutusobozesa okutambula n'okukula mu nsi. Yamanya nti engendo ze tugenda okutambula ziryetaaga okumanya okutegeera n'amagezi, naye ate amagezi n'atayita mu basomesa kutusomesa, n'ayita mu kusoomooza okw'enjawulo n'ebizibu eby'enjawulo byeyateekateeka oba byeyateeka mu ngendo ezo. Kale tutudde tukimanyi ng'omuwandiisi bwe yagamba nti newankubadde nga mpita mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna kubanga ye waali. Newankubadde ng'olumungwa sirisuulirwa ddala mu bunnya kubanga nyweza n'omukono gwo ogwa ddyo. Tutudde tukimanyi nti okukula kwaffe bizibu na kusoomooza, era situjja kudduka kusoomooza kwaffe. Tumusaba bulijjo olw'obusobozi n'amaanyi byatutaddemu okutunuulira okusoomooza kwaffe mu maaso mu bukkakkamu, kubanga tukimanyi mpaawo kitakya, nga bwe bwakedde olwajjo bwaziba, era nga bwe bwaziba bwakya. Bulijjo ebitwetoolodde bitujjukiza nti ebintu byonna ebitandika bikoma. Enjawulo yokka n'omukisa ogutuweebwa kwe kutunuulira ennaku ezo ze tuba tuyiseemu, enzingu ze tuba tuyiseemu, okuyiga nga tuyigira ku ebyo bye tuyitamu, bye tusisinkana, okubijjamu amasomo agatusobozesa ate okutunuulira ebiddako nga tukimanyidde ddala nti tewali kipya, byonna bikadde, byaliwo biddabuzi. Twagala okuyita wano okubategeeza ekyenjawulo kyokka ekibeera mu biro byo y'enkyukakyuka mu mbeera z'abantu mu nneeyisa yaabwe, n'ebiba mu biro ebyo nga tekinologiya alabikako, naye ebisinga byonna byabaawo dda. Era bwe nasisinkanye omuntu omu ng'atenda ebizibu, ne mmugamba nti ebiseera ebizibu bitujjukiza ekintu kimu, bitujjukiza ebiseera ebizibu. Tulina kubuuza nti ebiseera ebyo ebizibu wabiyitamu otya, era ge masomo ge gamu ge weetaaga okubyaŋŋanga n'okubiyitamu. Mu buufu obwo tojugumira, toggwamu maanyi, tubeere ng'ekinyonyi embuyaga ng'ekunta nga kiyimiridde ku ttabi ly'omuti. Ekinyonyi tekyeraliikirira kugwa, kubanga amaanyi gaakyo n'okukkiriza kwakyo n'obwesige bwakyo tebibeera mu maanyi ga ttabi kwe kiyimiridde n'ebiwawaatiro byakyo. Kale ng'amatabi gayuuga, kimanyidde ddala bulungi nti ebiwawaatiro byakyo bijja kukisobozesa okubeerawo n'okuyita mu mbuyaga. Naawe yingiramu ggwe, era ng'omuwandiisi bwe yagamba nti bw'oba oyagala okwogera ne kitaawo ali mu butalabika, yingira ekisenge kyo weggalire, yogera mu kaama, kuba ne bw'oba tonnayogera
amanyi kyoyagala okwogera nga tonnakyogera. Ekisenge kyo yali tategeeza nnyumba mw'osula eyo, yali ategeeza omubiri gwo, kubanga omubiri gwo kyekisenge kye era eggulu lye liri mu ggwe. Kale yingira mu ggwe, yiga okwogerezeganya naye nga weewaayo okumuwuliriza. Eddoboozi lye lyamwanguka naye lyampola. Yiga okumuwuliriza, mukwatagane, mube bumu. Ng'era oli bwe yagamba nti omwana kyalaba kitaawe akola naye kyakola, ate era kyawulira kitaawe ayogera naye kyayogera, kubanga omwana mu taata ne taata mu mwana bali omuntu omu. Naawe nammwe muli omuntu omu mu ggwe. Yiga okuwuliziganya naye, ebisigadde bireke. Kola ky'oteekwa okukola, zuukuka nga bulijjo, tambula, genda gy'oteekwa okugenda. Tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo awatali kweganya, awatali kwekwasa, awatali kwemulugunya, awatali kwennyika kwonna mu mwoyo gwo, kubanga obuvunaanyizibwa obwo bw'otuukiriza bubwo bwayitirwa ggwe obutuukirize mu biro ebyo by'oteekwa okubutuukiririzaamu. Bingi oluvannyuma byonna nga bimaze okweyanjuluza, abantu abasinga lwe baddayo okukwanaganya obubonero ne bagamba nti wamma olwo lwe lwali olugendo, wamma ekintu bwe kityo bwe kyali, naye mu biro byabwe tebasobola kulaba newankubadde enteekateeka nga zino zibaawo basobole okuggulwa amaaso balabe, ne basigala batunula butunuzi nga batunulira ebyo ebibeetoolodde olw'okudduka kw'ensi n'ebyo bye baba banoonya mu bulamu. Tubaaniriza olwaleero 14 mu Kutulansanja 2026. Dimansi eno mu bwegasso obumu bwe tubeeramu baabuuza oba wajjawo embeera omuzadde ayagala okuzza omwana we ku ssomero, bulijjo bw'amuzzaayo amuwa ensimbi ez'okukozesa $50,000 ng'okwo totaddeeko ebintu byonna byeyeetaaga by'amuwa era by'agenda nabyo. Kale olw'okuba ayinamu ku nsimbi era abadde akitwala nga kya bulijjo okuwa omwana ensimbi $50,000 ng'agenda okutandika olusoma lwe, mwana wa mutendera gwa sekondale. Ku mulundi guno mutabani we n'amutegeeza nti maama nti abaana bonna abajja ku ssomero bembeera nabo baweebwa ensimbi $1.5. Kale bw'oba tompa $1.5 sigenda kugenda kusoma, sigenda ku ssomero. Omuzadde n'alowooza omwana asaaga. Omwana n'agaanira ddala okugenda ku ssomero. Lwaki? Nnyina tamuwadde $1.5 kubanga banne bonna bwe babeera ku ssomero babawa $1.5. Baabuuza omulangira w'e Dubai nti kiki ky'olaba? Yagamba nze nvuga Mercedes Benz wagoni, mutabani wange avuga Bugatti, muzzukulu wange ajja kuvuga emmotoka esinga okuba ey'ebbeeyi mu nsi, naye muzzukulu wa mutabani wange ayinza okutambulira ku ndogoyi. Ne bamubuuza nti lwaki? Kyava abaddamu nti embeera embi nga mbi ddala etonda abantu ab'amaanyi, kubanga balina okuyiga okubeerawo mu mbeera embi bafune ekyokulya n'ekyokunywa ate batambuze obulamu. Kakati embeera embi etonda abantu ab'amaanyi. Abantu ab'amaanyi bakola nnyo
ne batondawo embeera ennungi. Embeera ennungi neetonda abantu abanafu, engajaba. Engajaba ne ziddamu okutondawo embeera embi. N'agamba nti omwetooloolo gutera okubeera bwe gutyo, nti emirembe emibi gizimba abantu abavumu ab'amaanyi, ne baŋŋanga embeera embi ne batondawo emirembe emirungi. Emirembe emirungi ne gitonda engajaba. Engajaba ne ziragajjalira obulungi bw'emirembe egyo, ne ziddamu okutondawo embeera embi. N'agamba nti kyeddiŋŋana bwe kityo, era ng'omuwandiisi bwe yagamba nti ebyafaayo byeddamu, naye ne tumuwakanya newankubadde mu butuufu bwe ne tugamba nti ebyafaayo tebyeddamu. Abantu ababaawo mu biro ebyo bagaana mu bugenderevu okutunulira ebyafaayo babiyigiremu, basobole okutondawo embeera endala era etondawo ebyafaayo ebipya. Kale bwe batyo ne baddamu ensobi ze ezimu nga bali abaasooka bwe baazikola, era ne bakomyawo embeera y'emu. Kakati n'omwana ono wakati wa mukadde we okumwagala ennyo n'okumulumirwa, azze amukolera ebirungi, ebirungi ebikira ku myaka gye n'ebikira ku mutendera kwali. Baabuwe ng'ekiruubirirwa kye si kibi, kubanga buli muzadde ateekeddwa okusanyusa omwana we, wabula okumusanyusa amukolera ki? Era kyamukolera kimuyigiriza ki? Alaba ki? Ajjamu ki? Atonda omulembe ogusobola okuyimirirawo okuva mu ye, oba atonda omulembe ogutasobola kuyimirirawo ogulirowooza nti omuntu bw'asaba kyasabye ensi kyemuwa, era ensi nnyangu bw'etyo, nti bw'ogamba nti siisome nga n'okusoma kw'ogenda okukola kuyamba ggwe okusinga mukaddewo, n'olowooza nti ogenda kumulumya, kituufu oba oyinza okumulumyamu neeraliikirira, naye ebiseera bye biba biyimpa y'emu ku by'omwana ono, wabula omwana alaba ng'abajja okusinga okufiirwa nga tasomye ajja kuba muzadde. Ekyo kivudde wa? Kivudde mu ngeri gye tuteeseteeseemu abaana bano okuviira ddala wansi. Tekitandika ku olwo lwasabye akakadde akamu n'ekitundu, kiba kyatandikira wali ng'akyali mu lubuto lwa nnyina. Bwe yakula, bwe yazaalibwa, yalaba ki? Yalagwa ki? Yatendekebwa ki? Yayigirizibwa ki? Era yannyonnyolwa ebyo ebimwetoolodde bitegeeza ki? Asobole okubitegeera. Gwe mulembe ogw'abaana be muzadde mmwe abagaggafugga abakoze ku nsimbi mu biro bino, nga mulowooza nti muyamba, musanyusa era mutuukiriza, ne mutasobola kubeera na buvunaanyizibwa kuyigiriza nti newankubadde biri bwe biti n'ebitegeeza kino, n'omwana okutegeera nti mu nsi mwali mulimu ebika by'abaana ab'enjawulo, asobola okugenda ku ssomero nga n'ensimbi ez'ebisale by'essomero teziriiyo, nga ne byatutte tabifunye nga bw'abyagala, era nga tamanyi bw'agenda kubeerayo, naye nga mukadde wakkiriza nti olw'okuba essomero lirina ekyokulya n'ekyokunywa ne waanaasula, omwana nga ajja kuyiga okubeerawo mu mbeera entono, atetenkanye ekitono. Omwana oyo tamanyi nti waliwo aweebwa ogumu ekitundu, waliwo aweebwa 1,500, era waliwo n'ataweebwa. Bonna bazadde era bonna basindika abaana okugenda ku ssomero. Bajjajjaffe baga nti zikusooka ne zitakuvaako mugongo, kubanga oyiga ebintu bingi. Wano nno wenjagala okuyisa eddoboozi eri abaana mwenna abazzeeyo ku ssomero
oba abagenda naye nga mukaluubirizibwa obulamu, ng'obulamu bugumu, ebitabo bye weetaaga tobifunye nga bw'obyetaaga. Ate olw'okuba tofunye ebitabo bye weetaaga tolina nnusu gy'oweereddwa, wabula mukadde waalwanye oddeyo ng'anoonya ebisale eby'essomero, kubanga okusoma nakwo kufudde. Ensimbi mpitirivu buwanana, so newankubadde ng'ebiyigirizibwa ate tebiyungagana na buteeketeeke bw'abantu bano na biro mwe bali, naye ng'ate bateekeddwa okubisoma, bateekeddwa okugendayo. Tugatta tutya ne tuteekawo obumu mu bintu bino ebitasobola kubeera na bumu, omulembe, ebiro n'ebiyigirizibwa. Kwe kuteekateeka abaana bano okubalaga ensi entuufu bweri. Gwe omuzadde asobodde okukola ku nsimbi n'oteekawo terefayina ennene awaka abayambako ku mirimu 6, baana bo nga bakeera kwebaka, tebalina kye bakola, okutwala obuvunaanyizibwa okubayigiriza. Gwe wa gye wava. Okuzaalibwa mu nnaku si kibi era si musango, naye obunaku okukulemeramu kibi nnyo. Olw'ensonga bw'obeera n'obunaku mu ggwe, buli kiseera oba olowooza olina gw'okolerera oba olina gw'olagako. Kale olemererwa okukola ekyo kye waalisaanidde okukola n'okuyigiriza. So nga abantu bangi mu mawanga mangi baana bazaalibwa mu bugagga obw'ensibo, ng'ensibo eyo y'abajjajja ne bajjajja emabega, naye ne bayigirizibwa ennono z'obugagga obwo n'empagi ezibuzimbye okutuuka awo, newankubadde nga bakulidde mu nsimbi era nga basobola okuzikozesa ne bazeeyagaliramu, naye ne baba n'amagezi okumanya we batandikira ne we bakoma. Gwe omuzadde ampuliriza ng'owezezza emyaka 5, busobola okukyanga toliiwo. Kisobokera ddala, naye ekibuuzo, abakuvuddemu obateeseteese otya? Kituufu ensimbi zibaddewo, naye obayigirizza ki? Baamanya bwe watandika ne bwe wakola? Ensonga lwaki tetusobodde kusanga muzzukulu ng'obabalira ku ngulu oba ku ngalo, muzzukulu wa ku mulembe gwa 2 oba gwa 3 ng'ali mu musingi ogwazimbibwa jjajjaawe w'emabega? Kivudde ku kuba nti tutunuulira bintu, tukolerera bintu, tetukolerera buntu, tetuzimba buntu, buleeta bantu bakola bintu. Ekintu ekyo tukiyimbiridde wano. Tubakubiriza mmwe abasobola okuwulira ebigambo bino ne mubitegeera, mwefumiitirize, muyaayaanire amagezi. Bwe mugasanga muganyweze, mugeekuumiremu, gababeeremu. Mutegeere nti ebizibu byonna bye tutuuseeko mu kiseera kino bye tulimu byesigamye ku mpagi emu, nteekateeka ya mirembe giddako. Emirembe egyasookera ddala gyayiga nti tegiribaawo, ne giteekateeka, naye waliwo emirembe egyatuuka ne gitateekateeka, era ebizibu byonna ebyaddako n'ebibaawo n'ebiriwo ne bireetebwa emirembe egyo egyateekebwateekebwa bwe gityo. Tetusobola kuginenya, kubanga ate tuyinza okugamba nti onenya jjajjaawo ate nga yeggwe. Reincarnation. Boolyawo nga weebwa omukisa okudda okwaŋŋanga n'okutereeza ebyo ebyakulema ne bye watya. Kati tuweereddwa omukisa okutereeza n'okuzzaawo. Ekibuuzo,
oba ebibuuzo biringa bisatu. Ekisooka, tuli beeteefuteefu okuwaayo omutango gwe guliwa, twelese amasanyu, twelese okuweza n'okukuŋŋaanya, naye tuzimbe omulembe omulamu ogw'abaana. Ekyokubiri, tuyigidde mu ebyo ekyabireetawo n'ekyabiteekawo, era amasomo tugalina agatumala okutereeza, kubanga atereeza asooka kuyiga maama w'ensobi. Tasobola kutereeza nga tategedde ntandikwa ya nsobi. Tuyize ekimala ekisembayo, twagala okuteeka mu nkola, twagala oba naffe tukyatambulira mu bufu bwe bumu nga tulowooza nti ensi eno tuligira ne tugimalawo oba tuligikungula. Nedda, tetusobola. Tusobola, tojja kukungula nsi, tusobola, aye tojja kugimalawo. Kale oteekeddwa okuzuukuka ove mu kirooto ky'olimu, otegeere nti olunaku lugenda kukyanga toliiwo. Naye bw'oliba toliiwo, mbeera ki gy'otonzeewo erisobozesa abalala okutambula obulungi, mu bulungi, mu kwagala, mu kukola ne mu kwewaayo okusobola okuzimba ensi ennamu? Oba twagala abaana baffe abaliddawo ne bazzukulu baffe abaliddawo nabo bakolerere kufuna visa kugenda mu mawanga malala, nga bwe baliko omukisa wano, ng'ate mu nsi endala bo bwe balwana okujja okukozesa omukisa ogwo. Kiseera kya kwefumiitiriza, kiseera kya balowooza, si kiseera ky'abantu bagoba nsi kuba tebaligikwata. Gw'osobola okubuuza, omaze emyaka emeka ng'onoonya ensimbi? Emyaka gyo 10, 20, 30 egiyise, oba 4 obadde onoonya ensimbi. Ekibuuzo, wazifuna? Ekyokubiri, bwe wazifuna wamatira? Wakkuta? Bwe weetegereza n'okizuula nti wakkuta n'okutuusa kaakano okyazinoonya, oziweze ozongereko, manya nti oli mu misinde oba embiro ezitaliiko kkomo. Waliwo ebiro by'oteekwa okutuukamu nga tokyali mu mbiro zitaliiko kkomo, ng'olina kunyweza misingi egyo giriwo. Okunyweza emisingi egiriwo kwe kwongera okutegeera n'okunyweza bino by'okola, naye n'okusingira ddala okuteekateeka omulembe oguddako. Edda jjajjaffe omukyala bwe yamalirizanga okwogera ng'agamba nti alina amagezi, alina amaaso, atunule alabe, alina amatu awulire awulirize, asembeza amagezi mu ye n'aganywerezaamu ategeere. Towuliriza bigambo byogerwa, wuliriza emboozi enyumizibwa ebigambo ebyogeddwa. Amakulu gaba gambaziddwa engoye. Zijjeeko osobole okufuna okumanya, okutegeera n'amagezi, okole ekituufu, ekirabo kyokka ky'ogenda okuwa ensi eno, n'olulyo lwo n'omukululo gwo, ye mwana ow'embala. Kolako ekitundu ekikyo ekitali kikyo, okikwase eyamukuwa, naye tuukiriza ekitundu ekikyo, ng'okituukiriza bulungi ng'abaakusooka bwe baatuukiriza. Tolowooza nti obulamu bunaakoma ku ggwe oba ensi eneekoma ku ggwe. Tubeebaza nnyo okuwaayo ekiseera. Buli alumirirwa ensi ateekateeka baana, buli atafaayo ku nsi anoonya kuweza nsimbi na kuzongerako, naye buli afaayo eri ensi n'omukululo gwe ateekateeka baana.
muteeketeeka abaana muyambe omulembe guno gutegeere nga bwe muteekamu ensimbi ne musasula obuwanana bagende ku ssomero muteekemu ensimbi musasule obuwanana bayigirizibwe emisingi egibafuula ekyo kye bali ennono zaabwe okutegeera kwabwe n'amagezi g'obuvo bwabwe yengeri yokka gye bagenda okukuuma ebyo ebizimbiddwa n'ebyazimbibwa. Tubaagaliza ekiseera ekirungi, tubeebaza okuwuliriza. Emisomo gino giteekebwa ku mutimbagano gwa YouTube, baguyita Simon Senkai Foundation. Gunoonye gye giri, Mwami Abdu agikwata n'agiteekayo, mugende mugijjeyo mugiddemu oluvannyuma. Njagala okubeebaza mwenna abawuliriza. Kansayiza Walukagga, Kiweewa Francis Eggolo, Musawo Kayonge Lwabenge, Reverend Father Kato Godfrey, Reverend Father Kato Paul, Mukwaya Eliab, Muganda nge Sekitolika Emmanuel webala okutambuza obubaka Jebbye Nakasozi, Senyonga Robert Kabuuku, Sekanjako Robert, n'abalala mwenna bannange, Zimbabwe, Zambia, mukadde wange w'ekitiibwa Godfrey Mbalire, webale nnyo okuwuliriza ate webale okuteekateeka n'okugunjula abaana b'eggwanga. Tubaagaliza ekiseera ekirungi, tusinkane Dimansi ejja, Mukama nga ye mubeezi. Tubaagaliza eggandayo lino eddungi, tubaagaliza obulamu nga bulamu, okumanya nga kumanyi, okutegeera nga kutegeera, n'amagezi nga magezi era nga magezi. Simon Senkai Basajja Ssubi, muzzukulu wa Serunkuuma, muzzukulu wa Lwomwa. Mukama Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.